Funkwaniriza nate ku mikutu gyaffe guno okuli Kojja Kagato exclusive wamu ne Focus TV webali nnyo okubeera ng'otulaba abali ku Babylon Media mukola kyamaanyi nnyo era nga nkakasa nti wano we tutuuse tulina bingi bye tubafumbira era tukkiriza nti abadde batugoberera mwenna mwongere bwongezi tugoberera lwa nsonga ki nti essaawa zino kye tuleeta si muntu buli lunaku tulaba notification tuba tulina ekipya tukufumbidde nze Ade Wilberforce Muyanja ndi ne Kojja Kagato olunaku olwaleero tulinga tutunula mu nsonga ez'enjawulo naddala ku mugenzi Prince Job Paul Kafeero the Golden Boy of Africa tuli mu mutematema okuva gye twatandikidde ndowooza saa zino tuba if I'm not mistaken tuli ku episode ziringa 8 kati nga tutematema obulamu bwe na butya wabadde oyali aba ekyamufuula ow'enkizo ku bayimbi abalala tukkirize Uganda badde n'abayimbi bangi nnyo naye omuyimbi Kafeero wa nkizo era essaawa zino akyayogerwako ng'abakola ebyafaayo lunaku olwaleero tugenda tunuulira ku bulamu bwe naddala wano obusembayo mu kusembayo kwe obulamu bwe wano okusembayo afuna alwala n'okufa kwe embiranye evaawo ereetera abaana okutandika okugamba nti beetemaatema tugenda kutunula nnyo awo ku nkomerero y'obulamu bwawo then mu maaso wali we tuba tulese show yaffe endala tujja kutunula tujjamu kompeyalinga ne banne basatu Kojja wangamba kuliko Basudde yali mukwano gwe nnyo n'omwami bamuyita Kasozi teyali mukwano yali amulaba bulayi nga bali mu gundi yabwe batuka ekiseera ne tugiyita twali tugiyita triangle tujja kunyumyako nembozi ya triangle Kojja soka obuze ku balabi baffe abalabi baffe ab'emikutu gyaffe gyonna abalabi ba Focus TV abakojja Kagato exclusive na Ebroni mwenna mbalamusizza nnyo era mbeebaza ne sekwebaza yenna nti engeri gye mujumbiramu kaakati etuwa amaanyi era mugenda kufuna bingi nnyo kubanga kaakati abantu engeri gye mutandise okusubscribingamu mulaga nti oba oliawo bye tuleeta mu byagala ate nga nange ngamba nti nja kubeera okubanga byenkugamba saasoma bisome nalabako buli kyenkugamba mba nakirabako bwe nti n'amaaso gange soogera kyebanyumiza bunyumiza tuli mu byambu ebyo si byagala ng'abalala bye babeeramu n'osanga oli ng'olwaliro anyumya ku Basudde yanyumya wa myaka 26 ate Basudde yakwata nga naye anyumya ku Basudde omusanga anyumya Kafeero ng'anyumya wa myaka 23 kubanga awulira abantu nga boogera naye najja nagamba nti nze oli ate akanyiza ne kambu tebakateekako tubeera awo ne tubawulira abantu nga boogera naye mumanye nti tujja kubanga ffe tubawa bwino omutuufu yennyini nga tubaweera ddala ekintu kyennyini bikwata ku bantu abo twabeera nabo ffe tetunyumya nga twawulira bawulire twatambula nabo okuva gye baava paka Katonda lwe yabayita we bajjulula kubanga era ne bwe nditandika era obulamu bwa Kasozi nabwo buli muntu agenda kukkiriza n'obwa Basudde buli muntu agenda kukkiriza kubanga nyinza okugamba ni Basudde n'ebyo Kopolo Amani Basudde w'ekyamakata eyo uniform gy'olaba ey'amagye gye yayambalanga eyo nze yali yange nga nkyali musirikale nze nagimuwa tigenda okola oluyimba Kopolo oluyimba gye luli lwe bayita olwo Kojja siyinza kuba mulyaza amaanyi obuteebaza omwana atwongereddemu ekirungo mu ddoboozi atusindikidde zibayita microphone okwongera mu ddoboozi omanyi waliwo omwana yali agoberera emboozi ku Kojja Kagato exclusive n'agenda mu message awo mu comment section n'agamba Kojja eddoboozi libulamu akantu akalungo kakati mutabani waffe Nashibu Kiberu Sematimba Towakane edition alina omukutu baguyita Towakane edition oyo ba Nashibu comedy yagambye nti Daddy katwongeremu ku ddoboozi twagala ekirungo mu ddoboozi lyo kuba ddungi nnyo ate bwe litabaamu kirungo liyinza obutakola ki so omwana we tumwebazaako ensusso yebale kugobera yebale tu supporting naawe awulira nti ate kati bandibadde bagira ng'olaba kifaananyi kyekibulamu notugamba kati mubadde mukozesa ki nti kale tukozesa simu ya Kagato naye ate E06 naseka agamba ni bamuwe simu bweki bamuwe Ultra Ultra tosindise ku S24 Ultra omwana ayinza okunyiiga
banyiga n'agamba banyiga ne bawa abantu zigondi zi iPhone 17 15 ezani ayizo gamba kojja twongeremu ekifaananyi kale se kati nkwadde Ultra 24 njikimewa no bote kale se so mwenna abatwagaliza n'okubeera nga munyumira bye tukola tubeebaza nnyo n'omuntu nga tetusaba wabula tugabugamba nti oba ofunyemu ekirowoozo ng'ekyo ne bwe tuba tusabye owulira ndi otuwa ate kuba bayinza okuwa nga tolaze bwetaavu kuba waliwo kye tuyita gundi gye tuyita diplomatic omuntu ayinza okulaba n'alowooza nti buli kimu kiwedde so bwemuteerawo space n'omugamba waliwo eddibu bweriti eddibu lyo likyaliwo era byonna kye muba mutukoledde kyonna kukisiima kojja Kagato exclusive Hebron kwotadde ne Focus TV tuli basanyufu era tubalinamu essuubi nga tulinamu essuubi nga tugenda okutandika ebintu bino tujja kutuukawo nga wona olunaku nga ababuuziza ebibuuzo bye tuddamu nga bukyolukalala nga bwonabanga mulubuuziza mu Luganda luyita lukangaga tumale tuluddemu era kojja nze singa si kyo omwaka guno gwandibadde teguggwako nga matusobowaddeyo the friends of Kagato The Friends of Sematimba Kagato. Owaani ayinza okituulamu. Semi promota kyayinza okujja natula mu kintu ekyo. Ye bali n'okwo kwennyini kuliko omuli ayinza okugamba nti nze nja kukiteekamu ssente. Banyumiza obulamu bwange okuva mu 1956 n'obutegeera n'enkunyumiza byendabyo ebbanga eryo lyonna paka olunaku lwe tulikiteekamu ssente. Kojja olina muzannyi. Oyinza notuwaayo buyawo akantu nsobola okuteekayo omuzannyo gwa ddakiika nga 3 nenguteeka ku byafaayo nenguteekawo ne ku birala ebintu n'ebibuuzo ebiba bizibuuziddwa kuba n'abo bazze abantu bandibadde kojja tusiima nga bukyali abantu batono nnyo abasobola okusiima omuntu ng'akyali kati tolaba wano bwe tuli nze nyinza okudaaga kaakati ng'ekifaananyi nti kyemugirako nnoonya simu bweti ne bweti nnoonya 24 yes naye nga tasobola naye oluwulira mbiyafu omusajja tumumanyi ono abadde ayogera bino ibambi mukama yamujjuludde olwo ne bajja ne bategeka ebintu wiiki n'ababasasi bulijjo tukulaba ne kojja kaakati ne bategeka mwafunye keesi nti siwa keesi nti siwa keesi wali olinda kumpa keesi leka saagala abantu banneesirwalizaako ng'olinda kumpa keesi manyi nze kinnuma nnyo tuteeka shows n'ogiteeka wali abantu nejjayo bantu 30 abantu 3 bokka naye nga wano bw'otunuulira abantu ababeera mu bintu bannaye omusajja oyo the guy is brilliant bannaye omusajja is intelligent bannanga omusajja alina bwino babeeraawo abantu bwe baba bakyali balamu ebimuli byabwe mubimamira ki ne mwagala okusanyuka ennyo kati olaba abantu engeri gye baagala mu kafeero singa abantu abo buli sho baagendanga ne bagijjuza naye bw'owulira abantu ngeri nga mbadde njogera ebyakafeero engeri gye babijjumbiramu yes twali mu kusaba wali ng'oyinza okulowooza nti kafeera ali mu kasenge emmanju ajja ng'oyinza okugamba waali naye kati oyinza okulaba bwe bagwirana nga luntadde wansi bwe bakola ki ne mobayiro yange eyinza n'okujjula tosobola abamu batandika okugamba nti ate abadde mmanyi yafudde gwe mbadde manyi yafudde abantu bazibu so okuba nkutulina ng'okulaajana bwe tutyo simanyi lwaki naye kojja tugenda kirowoozaako ekyo twongere kirowoozaako Friends of Kojja Kagato tumuje tufune ku experience eyo yakojja nga tuli naye tulabe engeri gye tugira njitegeka n'abantu era bembadde naba Friends of Kagato banga Dickson Zizinga Benon Sebunya tegamba Mariam Ndagire baani abo nembaleta babe mukaaga yes ajja tunyumira eyo nga bona mwina ka atike mufumbi tukolayo kampi naye tukamala mu kyakaagala ate ne mukatubanjanga olwo tutaliko kakolanga buli Christmas ne mukasasulira ata tukola Kojja Kagato edition 1 edition 2 ibanate kale kojja olunaku olwaleero nga bwe twayogera ku mbozi bwe tubadde twogera ku tematimira embozi ya omugenzi Prince Job Paul Kafeero the golden boy of Africa njagala kojja otugendeko ko mu bulamu bw'omwami ono atandise okunafuyirira obulwadde gye bwamuyisaamu wadde yayisibwamu tujje ne wano biki ebyaliwo enfaaye n'eddaame lye lwansonga abaana bangi bakubaganya empawa n'okwagala otuuka okuziikula omugenzi ono lwakaseera kano akaakomerera kano kyenja okusooka okwogera mu byonna tebagenda kuziikula Kafeero buli akirinamu essuubi kimuveemu
mbagambira wano nze ku lwange ku kyennina ku kyemmanyi omuntu alina obuyinza obwenkomeredde ku Kafeero ye Bisirikirwa Robinah yalina Namatovu yalina obuyinza obweki obwenkomeredde. Byenjogera wano sibyogera nti mbijja mu bbanga mbijja ku bulamu bwe twabutambuza okuva gye bwava bwonna layini engeri gye yatambulamu eyo paka ng'ebula ennaku ezi 2 Kafeero afe awo abamu mujja kwogera biki waliwo ne baganda babavaayo oluusi boogere biki nayagala n'okugamba abantu nti abantu abasinga obungi bajja nti nze ne muganda wa Kafeero sigaana naye bwe mujja nja kuwulira omwokyeyo kakati waliwo olunaku lwe lwatuuka singa abantu bajjukira nnyo naye abantu beerabira mangu abantu ensi ne yeegaana Kafeero n'abo bonna bowulira bagamba nti baganda be ne bamwegaanira ne batukagamba nti ffe Kafeero si mwana wa kitaffe nga bamwegaana awo nga akyali mulamu ali mu ddwaliro nga gyali naye bamwegaana Kafeero n'asigala okuba nga alina relative we mwannyina mukyala we maama we mukwano gwe nga ye Namatovu Robinah awo bwe beebula ennaku 2 Kafeero afe yagamba nti nandabye ngenda kufa nga Robinah talina musaayi gwe wange nga simulinaamu musaayi gwange yakyogera naye Robinah namugamba nti tofaayo nze bwendi oba onzadde oba sikoze eki naye kirungi nti yali amanyi ensonga lwaki Robinah tazadde nga si lwakuba ndi Robinah takola ki tayagala yali amanyi ensonga lwaki Robinah tazadde nga ne Robinah amanyi ensonga lwaki tebagenda kuzaala era ne bakitegeeraganako n'abeerawo n'amugamba nti oli mukyala wange so singa itamwagala nimugambye sigenda ate no waliwo n'ekiseera we twatuukira nga Kafeero aseka na Busesi ng'olwo tumaze okutegeera lwaki tebagenda kukola ki kuzaala naye nga Kafeero aseka ng'abantu baleese abaana n'omwana wo Kafeero ne tuseka kyova bansekerera nnyo abagamba nti baziikule ki Kafeero bamukole ki bamukebere tuka ekiseera ng'aseka Busesi nga n'asekerera abaga nti ekisobeddemu agamba omwana wange nga wakoma tagenda wala nga bazze oluvannyuma lw'ono okukakasa nti ddala tekyali essuubi lya kuzaala mwana kuba baali bamugambidde ebbanga ddene manyi Kafeero yatuuka ekiseera sijja giyita desperese oba nkiyite ki gamba ne yennyamira mu mutima n'atandika okunywa omwenge okuyita gwogwo si nvuunula bibya envuunula bibya eba repetition kibayita eba repetition kati nanywa olunanga fuweke nga anywa tekyebalira kati awo naaba nti organiziza ezimu zakola ki zanafuwa ate mukunafuwa bulijjo gundi zonna buli lwonywa nnyo omwenge gucontribute nga kinene nnyo ku low sperm count. I understand. Era kivaamu nga tokyasobolera ddala kufuna mwana. Tovola bajja kulaba abantu abasinga obungi abatamiivu ennyo tebazaala. Babazaalira. Abasinga bazaalira bazaalire. Kakati biseera ebyo mwana bwe yayogera ekigambo ekyo n'amugamba naye ngeri gye si abaana bendowooza oba abaana abali awaka oba abaana abange abaana bagenda kuntunda singa Robinah ali batalinaawo mwana nga talina standi oba ground nga talina bwayinza ku bargaining power oba
kye tuyita platform abaana bagenda kunneetundira naawe era kyova olaba yakwata ekyapa kya ekaaga asatu n'agamba bisirikirwa nti nkusaba ogenda otereka ekyapa ekyo kitereke yonna gy'oliba okiterese kitereke bw'oliba olemereddwa nga tokyasobola kubeera waka olijjako eka 5 endala nozingabanyiza amugamba bigambo nga mulamu ng'ebula ennaku ezi afe ng'ebula ennaku 2 ekyo ne bw'onaagenda ewa Robina ate Robina toyinza mubuuza ku bimukwatako nti baakuwa eka bweziti naye ne gundi akimanyiiko muwala waffe ate mwannyinaze ndagire manyi mu nsi Kafeero yali ayagala Robina first daughter we ng'amuyita first daughter olw'okuba mwagala oyinza n'okunoonya Kafeero Ndagire Josephine Kafeero yali ayagala Ndagire Josephine kuba yamutegeera muwala yajja Buzinga tuli ku show n'asaba okuyimba naye engeri gye yajjamu ng'ali hambo nnyo ng'alina empisa tezirina muntu alina omuwala eyatuuzibwa eyakuzibwa era nga ategeera mwetowaze mukakkamu bwe nnyinza okikunyonyola kwe kwava muyita first daughter nga buli Kafeero ky'abaali bw'aba yayogedde ku kintu bwogezi oli tayinza kubaako nakyakola begamba dadi yagambye kino takyagala dadi yagamba dadi ekyo takyagala ekyo sijja kikola gwoba osooka okuyimba dadi yaŋŋamba ndi nnyimba namba 4 ng'ewandagire Kafeero tasobya ate wa Kafeero Ndagire tasobya obulamu bwa Kafeero akabanga ke yamala ne Ndagire kamuwaliriza n'okugatta ennyimba za Ndagire ku gundi ku alubamu gy'abaafulumya olw'empisa za Ndagire ate ffenna ne tumwagala nayagala Ndagire n'obulamu bwange ate ekyo mukisanga wa kika kyange gundi Robina yayagala Ndagire manyi omuntu akwagalira omuntu wonaawe omwagala kituufu kati bwe twamala Robina ebyo nebyamwogerwa gundi abimanyi Ndagire omulala amanyi ebintu ebyo wadde kale ebyekusike papa Mr. Kisemakula abimanyi mu kaseera k'eddwaliro wano yaliwo era nze nkugamba kino ne gundi okufa yali Semakula yaliwo abalala bonna tebaaliwo pozi ne gundi yaliwo John Segawa yes naye yaliwo nze saaliwo siyinza kulimba songa twali tuti naye saaliwo nange nalina shuguli gye nali nga nanka yankwatira eyo nnaku yali erina wenkwatidde amawulire gakusangawo nti munywanyi wo Kapuuti nali nkomawo ng'ennaku z'omwezi 17 ogwokutaano 27 bakugamba munnange munywanyi wo naye nga sikkiriza nga ngama atasobola kufa kye nali ndowooza ng'ogamba balimba tasobola kama simanyi lwaki nali ngamba ntakola ki tasobola kufa kati bwe tutuuka natuuka kozi afiirira Nsambya oba afiira Mulago omututte Mulago kati ntuuke nali ntuuka Nakulu oba nempulira oluvuuvuumu era nisanga wabayogera nti Kafeero mwembaji ule amefariki nsembera nembuuza oli Kenya nali boogera Luswayiri naye yali alina yali Muganda ng'abuulira mukwano gwe ng'amugamba nti omuyimbi yayimba bw'ati ne bw'ati afudde mutima ne buyabadwa nkitegeere enviri ne zikuva ku mutwe bwe nsembera nga ndaba amawulire nga ndaba Bukedde bamukubye
Era ekifaananyi kye nalabako kyekyo kye nalaba Kafeero, nze saalabako ku mulambo gwa Kafeero, kyekyo kye nkita. Ne mukusembeza wano ku maiti wagaano mulaba bairewo gonna nagwo muzeeyi gwange nange saagala nnyo okulaba ku muntu afudde. Manya galansigaze memory bange galansigaze memory ey'omulamu. Kakati mukwano gwange oyo katannafa n'agamba gundi nti tereka ekyapa ekyo, n'amubuulira bye yalina okukola. Naye ng'ensonga yali agimanyi lwaki yagamba ni banneegaana njagala kukola ngenda kuziikibwa nzekka. Gye nali ndowooza nti ye taata wange banneegaana. Kojja embiranyi ya Nanganga omwami bamuyitaani oyo Naganga. Embiranyi ye ne mutabani wono gwe yali akuzizza ate yavaawo eyo. Anti aba akukuzizza bukuza. Tolowooza nti ekkabada mu kutereka ennyo ebikopo yeefuuka nnyini byo. Naye ate osanga oli gw'okuzizza ne muwangalya ddala. Anti kati twogera ku ono so oli gw'ogamba. Okay. What was the cause? Tewali cause yali nti abaana baatuuka ekiseera n'abawaka nga bamwegaana nti si muganda waabwe. Kiyinza okuba nga kyava ku ttutumu kuba yali abakizeeko ko oba. Ebintu ebimu bijja kutuuka ekiseera kyabyo nabyo byogerwe. Ebyo njagala byogera with the consent of Robina. Okay. Robina bw'alibanga n'endagire bwala bagambye kati tubyogere. Kyekyo y'ensonga tugijjeewe. Era njagala tuvudde bannayisa abaana ba Kafeero tubeere wamu nze Kafeero muwala wa abaana ba Kafeero Robina oba Josephine ye ateekwa okubeerako ne Misaaki. Tubabuuze ebintu ebyo nti mulabye mutya. Bwe tumala obbikkaanyaako kati nga bwe tugenda obbyogera nti tewaba ekigenda mu mawulire ye nga tuli ffekka. Mumanye nti kati kino kikikkaanyizaako nga bwe kiri nga buli kifuluma tumanya nti kyavuddemu abo be twatuli tutudde nabo. Kojja okufa kwa mukwano gwono bwe kumala okubeera Mukama n'amujjulula, embiranyi y'enjawukana mu baana oba n'okwagala okutuuka okwongera okuziikula omufu okwekkaanya DNA kalumanywera avaawa era atandika ddi? Abaana akyasooka obusoosi nti waliwo ebintu ensonga ezaagwawo emabegako. Mukyali yali awaka nga nabyo bireeta abaana okukola ki? Okutabanguka bo ne batandika okuwoza gwe toli mwana wa taata wange, gwe toli mwana wa ki, n'ekyo nakyo. Waliwo abaana kati ng'omwana eyali e Bulaaya, Simon Peter yali e Bulaaya gwe bazaalira e Bulaaya. Gwe bazaalira e Bulaaya. Kati oyo naye banne nabo nga balaba nga batali wa kika kyabwe, ate naye so kuno kwali kati akola ku masayiti banna kwali naye kati we naye nakyo kyafuuka kizibu. Waliwo abaana ng'oli omukazi nga Kafeero waali ng'agamba nti nze abaana bange nja kubeera nabo nja beekuliza ebyembi bwafa kati n'alaba nga azitoowereddwa oyo n'abo gye bali. Kati bano abaaliwo nga bamanyi nti be baana ba Kafeero bokka balabanga bali abatali baana baani ba Kafeero. Naye nno ng'ate Kafeero si mulungi kweyinulirako gwe nakutuuka kugamba banno nti si baana be. Wano abaali bamanyi Kafeero nga ne Robina mwali baali bamumanyi nti Kafeero ayagala abakazi. Kati gwe tolina wootandikira kugamba baganda bo nti toli mwana wa taata ng'ate naawe taata wo yakufuna bufunyi mu mukazi. Nga waliwo kyatuukira nga kiraga nti abakazi baali 17 abaaliwo nga be balina abaana be baali balowooza nti baana balinga 25. Naye abaana ate ekibi nti bo nga bakaayana gwe toli mwana wa taata wange, toli mwana wa taata wange. Kati ate okumanya eky'abaana nti ono mwana wa gundi ono si wa gundi, ekyo ate abakimanyi era olwo tubeera aba basatu. Bwe yayogera mu bulamu n'agamba ono wange ono si wange. Ataliwe teyayogeranga nti ono si wange, yakugamba nga nti ono mwana wange, ono mwana wange.
kati nga gwata kugambi nga nti ngwe bangi naye nga kati yakubuli kati ndagondi amanyi bulungi nnyo namatovu wadde yalinga mujja w'abakazi bali yabanyi buli gwe bayogeranga era ensonga lwaki yamugamba ndibeera n'ekyapa ekyo olijjako yeka 5 ebirisigaddebo oliligabira abaana bange kojja ekazi 3 zetwogerako zezino eziri eno gye bamuziika kubona nalabye omwana ono Swazi oyo ne bwana akola tatalina era n'omuntu aligula yenna ettaka eririko caveat ettaka eririko caveat okujjako ng'eyagiteekako yagijjeeko bamala biseera nze nabagambye nti omuntu alina obuyinza obwenkomeredde amateeka gagirambika na bulungi ebisirikirwa Robin kojja tetwafunawoko kawandiiko ka Dame nga liri mu buwandiike okujjawo bino anti tetulina tewali nsonga lwaki ekiwandiiko kya Kafeero oba Dame tulireetera abatateekwa kulisomerwa anti kojja okujjawo enkaayana mubaani anti nkyeŋŋamba nti buwandiike bwe liba bwakuvaayo buviirayo eri abo abateekweddwa bumanya so si buli alowooza nti nange naawe ng'ojjanga okaayana nga naawe tulikuwa ogyeriri tugenda gamba bugambi Robin nti wamma weekisembayo kati ne Ssemakula akimanyi n'omugenzi Sepirian Kizito Lwanga yali akimanyi ebyembi Allah yamujjulula kati Ssemakula ne gundi bwe bali ne Robina natugamba nti yabya ng'olaba abantu okujjawo endooliito lindi lwaki temwabya endooliito okuzijjirawo baani buli bwana buto buyinza famire yennyini baganda ba Kafeero bennyini Josefu teriyo gwoloza teyaliiwo kubagamba kwabo bona waliwo eyabeerawo nga Kafeero alwadde obulwadde bumunywezezza kuliko ababakaayana wonna kuliko eyasemberawo kababe bamaama baabwe omuntu Robin era omusajja ne bwe yagamba nti kinkoze bubi obutakuzaalamu mwana okubeera nga tozadde mwana mu musaayi gwange naye kino n'amugamba nti beera nakayange ne bwewanga ki oba ki gwe olina buli kyange ne mu luyimba yamuteekamu nti gw'omanye ebyange kojja okumalawo endoli tuli muntu mukulu okumalawo bino byonna ki ekirina okukolebwa kubanga abaana n'obayita obatuuza bonna era mulimu abagamba mmwe kakiriiki kammwe kalina bwe kaagala bwe baba n'aba tebaagala kujja nga tubayise okitegeeza bajja kuba tebaagala omanyi bw'oba ng'oli mwana wa Kafeero nga abakuyita be baali ne Kafeero ojja kati kiringa bwe banayita nti tugenda kwabya lumbe lwa taatawo oba tugenda kusoma bintu bya kitaawo okimanyi ddala yali kitaawo ate lwaki tojja ng'era okimanyi bw'oba omanyi nti yali kitaawo oba omanyi bulungi nnyo abantu abaalinga naye era n'omanya nogaha ate era bwe batajja ne bwe baligaana obugaanyi nga Robina tumugamba nti terikwata beera na buli kimu paka kojja mizizo ki biki bye mwekengera mu kuziikula omugenzi lwaki bamuziikula nga olagira oyinza n'okuba nga otugamba otya okuziikula nga toteekeddwa tugamba nga siggwa omu kubateekwa tugamba katugeze minisita agambye minisita ayogera ngaani alina obuyinza ku famire ku kika ky'abantu kati minisita ayinza okuva eno n'agamba ndi muziikula omukulu w'ekika ky'emmamba kubanga minisita bwe kituuka nga amateeka galina kusalawo anti amateeka kirala ne minisita kirala era nabyo tobyawudde tasobola oli si minisita wa kalica ekyo kyenjagala omanye si minisita wa kale oba asobola alagire bamuziikule tulabe bwe kinaakolebwa kojja kisoboka nze sinyumirwa kuwakana na muntu atategeera amagye agaleete ne batandikirawo ati njagala minisita omwe agambe nti tuziikule Kabaka gundi mu Masiro kubanga anaaleeta amagye ne bamuziikula mwogeremu ebitegeerekeka teri minisita alina buyinza kugamba nti gundi bamuziikule tabulina oyo si minisita wa kalica ate si mulamuzi anti asobola okuinfluensinga nekituuka gikirina otutuuka okuinfluensinga ki wali olabye omulamuzi bwe mbuulirayo abaana abazze beekubira endulu bagamba naye twabuulibwa ffe omusaliribamujjako DNA tetwazitegeera mukwano kati nkugamba leero
kiki ekikufuula okuba omwana w'omuntu kwe kubeera ng'olina omusaayi gwo gugatta oba okyakaayana bwebyo weepampalika nti ffe twagala ne bagamba nti gwa nti akaayana toli mwana wa wano okola ki bwe baba balina obujulizi mba mumativu n'ekyo anti obujulizi obujulizi okukakasa nti kituufu olabira ku ki njagala ku DNA eya kitange ate nno nkugamba bwe nti gwe omwana si gwosaba DNA mukadde wo yasaba DNA eyo gwe toteekwa kusaba DNA eya kitaawo gwe lwaki omanya kitaawo DNA omwana tateekeddwa kusaba DNA eya kitaawe kojja kakati gwe ng'ogamba kitaawo nti taata njagala DNA endaba oba gonzaala osindikira kwani ebinnyo bwe kiba kituuse kusanga ddala tekiriiyo omwana talina watandikira kugamba nti nze njagala kumanya oba gonzaala leeta DNA etaliiyo oba si gonzaala nkimanye oba engeri gy'ompisaamu taatawo oba ab'ekika kyo ojja kubanga okyasinika amannyo weepampalika muwoza nze ffe tujja kutuna twagala kino otulemeseza tewazaala wano tugende tukugambe nti munnange mu baana be yatulekera toliimu anti kojja era nsigala nkiwakanya lwansonga wakana ekyo kifaanananga bwe banaakugamba nti ku lisiti y'abantu be bagenda okusasula toliiko gwe bw'osigala ng'owakana era oba toliiko era ku lisiti osigala toliiko if you prove me wrong nti ddala siri mwana muzaale era nange nja kukkiriza kyetujja okuprovinga tujja kugamba nti bwe baakuzaalira nga kitaawo bamaze otukakasa nti takyazaala what will you do twali tumaze okukakasa kyekirina okukolebwa okumalira eggolo lino kyenakugambye kyekijja okukolebwa nti abaana bonna bajje tulimu ekyerowooza abaana kati mubeere mukyammwe bwe muba kyemwagala fe abaana balala tulowooza nti mwe mwekobaana ne bisirikirwa ne bano baswazi bani be baalonda for how long has bisirikirwa been there mbadde